omukyala bamuyita Joyce Baagala. Joyce Baagala mbadde nakuleka nga saagala kulumba. Drone ina amawulire namba ya Miriam Sanafu 0702 22 27 58 0702 22 27 58. Waliwo omwami alimu enyalemu akomplaininga Puga watwala mukyala we Joyce Baagala ntwatwa. Bitabuse ekibba bakyala wadde kiwulira buwulizi ku byalo eyo naye olwaliro owulirira bino ate kiri mu babaka ba palamenti kyegiriisa. Ababaka ba palamenti okubba abakyala babannaabwe bwe kufuuse baana baliwo wawulira bino nti ate Mpuuga bamuvunaana gwa kutwala muka musajja. Byannaku biswaza ebiwoomesa mmere kubanga ne bw'obanga ddala gwe nannyini mukyala ne bamutwala toyinza kusigala kye kimu. Bino nno bikutuusibwako Haji Ssettuba omusomi w'edduwa. Haji Ssettuba mweyune ku ssimu eri 0703 31 39 25. Mukubireko kati agenda kusomera ku dduwa ojja kulaba nti enjawulo weeri nnene nnyo kubanga basomeddeko ku dduwa ze bakakasiza ddala nti bamwabba obulamu bwatereera. Alimu akomplaininga Puga watwala mukyala we Joyce Baagala ntwatwa. Omwami oyo era Joyce Baagala ekisanja emyaka egyasooka awo yali abeera we maka naye ow'ekitiibwa n'atwala muka musajja. Omwami ono njagala mumulabe bulungi byayogereramu birala naye ye mwami ono bamuyita Ssewava Mukasa wa Muhoozi Project. Kati mbalage nti ababaka baffe abamu n'abaami baabwe kati kirala wulira yono nja mutunuulye bulungi. Ye munnamagye yekka gwe tumanyi ng'ate mutabani wa president atabadde mukubba ttaka nga bano bw'otafiire bw'owulira. Ye munnamagye yekka gwe tumanyi omwana atabbye wadde atabaddeeko involve mu any corruption scandal. Ye munnamagye omwana eyaluwalinga oba eyaperereza abavubuka abasomyeko okuyingira amagye era nayagaza abavubuka amagye. Era kyobamula tulina gye bayita elite force y'amagye y'abantu ababugumize. Oyo ye bba wa Joyce Baagala sajja wa NRM Muhoozi Project ne munnange yayagala bwenkanya ow'ekitiibwa yatwala mukyala we. Kantandike omwegu luno olwampuga luzibu olwa ne Nakyagaba yavuddeyo n'akanga vuba nenge ettooke naye yalya. Nakyagaba yuno yayogedde luno olutalo luzibu Nakyagaba omulaba gambye alwabaga yadde Mpuuga nedda yadde ssente wazireese yukke naye katwogere. Nakyagaba yayogedde bw'ati. He didn't even attend the initial unleashing of National Unity Platform. He didn't even know about National Unity Platform. On the 13th of August, that is almost 3 weeks later, 11 MPs, including my brother Joseph Seungu, the MP of Kalungu West, they turned up at Kamucha. I remember they were donned in aprons, red aprons, and they said that they had come to join National Unity Platform. So that is a lie. When you tell one lie, that means that everything you're saying is a lie. Kati Nakyagaba inaka ayogeddeko manyi bano abakulu bajja bambadde aprons. Aprons bazikola wano maaso wabeerawo akantu ke bateekamu ssente. Bo bazijja kusuubula. Gwe weebuuze Abedi n'ayambala apron, Mathias Mpuuga n'ayambala apron, Musegola apron, golozaaki bajja bambadde aprons. Mu byonna baafuna aprons. Because these are brokers. Tajeti yajjanga Bobi Wine alina okufa myaka 2. Ekyo ne kibasukkako. Era Mpuuga bakama abe ne bamundinyako ne bamugamba omusajja nga temumujjaawo. Nakyagaba kaayogere na bino. When you make one thing, Nakyagaba kamuweeyo akadaki. just one simple lie. Nakyagaba naawe banna. Mr. Mathias Mpuuga was not there. He didn't even attend the initial unleashing of your National Unity Platform.
He didn't even know about National Unity Platform. On the 13th of August, that is almost 3 weeks later, 11 MPs, including my brother Joseph Seungu, the MP of Kalungu West, they turned up at Kamocha. I remember they were donned in aprons, red aprons, and they said that they had come to join National Unity Platform. So that is a lie. When you tell one lie, that means that everything you're saying is a lie. When you make just one simple lie, that means that you have not come to the table with equity. Nobody's going to listen to you. And those who listen to you are sick and stupid. And honestly, Mr. Mpugumaze Mwamani, I respect you so much, but you're disrespecting yourself every single day. You literally want to turn into Marike. You want to turn into Lubega Mkaku. That is where you're heading. You're telling and yo nachagaba bibye biwanvu sijja bigendamu naye njagadde kujjayo nti n'abamu ba ebijanjalo bya mpuuga. When I talk about beans, you understand nti batandise omuvaamu kimutusuula wa kimuteeka wange ebijanjalo bye nina bukirwali eyo afe ekiziiro nabagamba never joke with Robert Kyagulanyi Ssentamu. Muganda wange Eddie Mutwe kankulage engeri gye baabalyamu eyabaliisa yoono era omutunuulira amaaso kyali kimulumiriza ekalangala eyabaliisa muganda wange Eddie Mutwe sooka olabe yategeeza ensi mukama we bamututte ye bamulesaawo amagye gali wali era bawulira President akwatibwa n'abantu abalala nnyo abakulembeze bannamawulire abasirikale bamukuuma wali ayogera gye bamutwala twali awansi omwe mukwasiza kiseera kizibu nnyo nenjera kusaba bannayuganda abali eyo bannankyukakyuka obutakkiriza bino ebiriwo okubajja ku mulamwa musigalenga muli bamalirivu musigalenga mwewaddeyo okubanira ekitiibwa ky'ensi yaffe ensi si yabamukwata mu mundu ensi yabanayuganda otegedde kuba gyatwaliddwa sisobola kutegeera mututende wakati mu kibira bwe banzija naye nga waali wano wetubadde neewuliriza omukulu agamba ali wakati mu kibira amagye eri ge gamuliko yekka yasigaddewo abakulembeze abalala babakutte naye yagamba avuganya mu 7. Can you imagine tunuulira akankulisikire wano bali abatuufu babatutte bakyagulanye omulengera ali mu kibira yekka ne mu kibira asigaddewo kolaki Matayo soko owulirize ddamu obuwulire bw'ayogera. President akwatibwa n'abantu abalala nnyo abakulembeze bannamawulire abasirikale bamukuuma wali ayogera gye bamutwala twali awansi omwe mukwasiza kiseera kizibu nnyo nenjera kusaba bannayuganda abali eyo bannankyukakyuka obutakkiriza bino ebiriwo okubajja ku mulamwa musigalenga muli bamalirivu musigalenga mwewaddeyo okubanira ekitiibwa ky'ensi yaffe ensi si yabamukwata mu mundu ensi yabanayuganda otegedde kuba gyatwaliddwa sisobola kutegeera gye bamututende wakati mu kibira bwe banzija naye nga waali wano wetubadde tusobola kugoberera bugoberezi nasobola okufuna engeri gye tuvaamu wano tusobola okugoberera wajja watutte pulezidenti atulabe emiddamu naye olaba omuyaaye mutugenda kugoberera bugoberezi tunoonye gye batutte pulezidenti naye simanyi kiddako naye abakulu bano mubeerabidde gye baava ze missoni ze bazze bakola nga Museveni abasiga mu bibiina bo tebatandika era ebyabwe kyakoma ku ssuubi wano neeno musooke mukiwulire wulira. Does speak to the simplification of rather serious. We are open to any mediated negotiations towards restoring the party, not towards reconciling with the troubles of leadership. No? We want to help the leadership out of their troubles. Maybe they are clueless and they need help. They're only putting on stronger faces. So when we sit in a meeting mediated, first of all, we shall invite them to appreciate that there's a problem. Okay? Once they agree that there's a problem, with them, we shall find a solution. Wano eno yali DP omulengera banne beebo bwe batambula omulamu wanga Kivumbi ke Kabondo
Uliriza. Actually, the problem is appreciating their duty. Maybe we should help them to actually do terms of reference again. We have issues to deal with. Straightforward. Cross-cutting. Kati video entuufu ketandike. Nja mukulu Mpuuga ojje ku video eno ne banno. President Kyagulanyi buno bakanja abukutuukeko era message abasajja bano balina kgenda. Tewali kirala. Njagala ulise message eno mu Uganda gye ngenda okupuleyingira ngende ku information entuufulira. Mpangira coach. Kati wenda betaala. Nkola ki? Nina message gye nakola ngikwatagana enkoko ogiramu. Bobi Wine afaananira ddala enkoko. Enkoko waliwo enkoko gye bayita nakizaalizi. Naye jjajja egirinako enkoko eyo nakizaalizi bwebiika obugi 6 n'emaamira. Naye nga jjajja alikwata amagi kuva ku nkoko endala n'agiwa. Enkoko neyalula bwonna oba 2 nga bwonna ebwalula n'ebukuza. Kyokka nga yabika obugi bweka obugi 6. Kati kantandikira ku Bobi ate ngera bwe nyongera mu maaso n'enkoko. Kakati Bobi yamaamira amagi n'agatali gage nga si ye yagabiika nakizaalizi nibagawaani ekizaalizi n'egalula. Naye waliwo akantu akali ku nkoko. Mu bukoko omwo bwe bubamu enkoko empanga. Enkoko empanga eyo nga nakizaalizi ye yagibiika. So si kujalula naye yagikola ki? Ejjiri aliriyene enkoko. Ejjenyenye nakizaalizi. Enkoko eyo. Lindako. Mama waayo. Tinya mama waayo. Sani na obulala n'obuwanga. N'egigoba se mu bigirumana ku luwonzi. Omanyi enkoko bwe erinnya eruma ku ki? Ku luwonzi. Kati lwe ndaba ekiri mu Noobu. Mu ndaba yeeyo. Mulimu empanga. Ezitawa nyaabwe ekitiibwa. Anti ekyo buli nakiwandiika ne ngamba it's bound to happen. Muzime ebbaluwa zozowandiika ku mitimbagano. Yes, and it is happening. Enkoko nakizaalizi bwe yayalula obwana bwonna kati butuuse kagala gigoba. Mu Luganda nogiyita nkoko nsiru naye saagala kugenda eyo. Naye enkoko yo tugiyita nsiru. Egoba ejalula. Eyajalula. Naye eri enkoko eyo gye bakoze eki manya eyajalula nga yagibiika bweyogoba nnyina waayo. Oba gwe kye yakubiika naye nga enkoko ki? Nsiru. So ekyo njagadde kirekera ba philosophers abantu mu kirowoozo basiikaze kimukirabe. Mu Busiraamu n'emadiini amalala nkimanyi gyekiri nti imaamu bw'agamba nti Allahu akbar essola n'etandika. Obuzze imaamu ne waba essuula amanyiike alina ssuula ezi 2 ng'ate alinamu nagundi alina aya ezi ng'abagamba bamukulu wallahu ahadu n'agamba Allahu akbar. Ogoberera bugoberera. Bwonna bw'obeera eri ng'oli afifu Qur'ani egimanyi yonna tokola ki? Togamba nti kana akasoma tekamanyi Qur'ani zikammalayo eswala nosoma Bakara kugimalako. Ogoberera amiru kyakoze ki? Oba imaamu kyakola ki? Kyagamba. Revolution zizo mwezi wangadde. Abantu bagomerera ani? Amiru kyagambye. Bwonna bw'obeera mumanyi otya. Nze kati sayadde kulifayo mbadde njala bwezi naye engeri gye baleese erinnya ly'omukulu n'oliteekamu. Abantu bangi jjo nze omu ku baayagala nga bagala. Ku Mpuuga ndoza message eyo ogifunye bulungi era saagala kugigendamu. Kakati omukulu ono mwamulabye atwala Anita Among Mengo era nga yamuwerekedde ebyo nabyogera naye ekigende muwulirize ne message ye olumanzi gyewulira. Nenyumiriza okwetaba Speaker wa Parliament n'omumyuka we wamu naye bakabannange okubakozesa Uganda byonna
okujja wano okuddamu ekiragiro kyennyinimu eri bannayuganda ffenna okujja okwetaba mu misinde egy'okulwanyisa Mukenenya nga basajja ffe mu muli. Njagala kwebaza sipiika n'omumyuka wabatukulembeddemu na byonna bye bakoze okulaba nti ensonga ezikwata ku Mukenenya mu Buganda Buganda y'entabiro y'abannayuganda. Kakati ntandika vidiyo. Omukulu ono missoni ye eri etya era n'ey'okusaanyaawo National Unity Platform. Mukama wange President Kyagulanyi omukulu ono alina ganga eyali etambula ne Abdallah Kitatta. Era ganga eno abamu kati bayingira dda bafuutu soldiers nga yabadeployinga dda naye nga bali ku payroll ewayo eri Museveni. I repeat, Mathias Mpuuga mulimu tiimu gye yadeployinga dda ng'eri mu kibiina, get it from me, era nga payroll omukulu ono akimanyiiko. Kati omuvubuka ono gwe mwalabye yabadde agala okugajajambula Kato Kenneth mugala wa Isa Mufumbiro mumulabe.